Mukulu Katikiro Katikiro Mukulu kwebaza nnyo webalimi okujja okutukubiza Minister. Abakulembeze mwenna, Abannayuganda mwenna, abantu b'oku kyalo mwenna, abayimbi mwenna, Uganda yonna, mwenna bannange tweyanziza, tweyanzeege. Nsabye mwekubireko mu ngalo. Abannamawulire ba media, abantu abatulaze okwagala okungi, abakaabye naffe, abazze naffe ne mubeerawo ennaku zonna zino, tweyanziza nnyo temujjanga okwo. Oluganda luneegezaamu naye lusaavu. Ndi Muganda weewuundi mwana wa mamba. Gavumenti tweyanziza nnyo. Bannange mubatubeebalizeeko. Era nenjagala okwebaza maama waffe. Taata yalwala emirundi egiwerako mu gye mutaamanya. Yafuna obunafu obwasooka. Nekimujjanjaba ne tukkiriza Katonda n'awona. Ne tusanyuka. Abasawo abali wano oba abategeera ebintu eby'obulwadde n'omubiri. Taata yalwala obulwadde bwe bayita liver cirrhosis. The first time ogwasooka twakiyitamu tulowooza nti nno ekibumba kigenda kwekola ki kwezza bujja kubanga the liver has that capacity to do that. Taata naye n'addamu era n'alwala. Ekibumba ne kiddamu ne kirwala era ne tumujjanjaba. Nga mwannyinaze bwe yagambye, ebintu ebimu tuba tetwetaaga kubiranga. Era ne tusaba kubanga tuli balokole tukkiriza Katonda. Nenkola endagaano ne Mukama. Ne mugamba nti no bw'omuwonya ku mulundi guno agenda kubuulira enjiri. Taata n'awona. Tusanyuka nnyo ne tuwa obujulizi. Naye abasawo ne batugamba nti ekibumba kiri in the last stages. Kati tute nti kijja kutwala ekyamagero okuva eri mu ggulu. Bwe yalwala ogwokuna nalina akamala okumulaba wano ng'ate era tubadde tulabirira taata waffe. Najja ne mulaba n'omwami wange n'enzirayo e Bungereza. Ne mugamba dadi kansuubire munnange tewaddamu akantu. N'angamba nedda.
naye mumumanyi. Naye just after 2 months, oluvannyuma lw'emyezi ebiri, taata n'addamu n'alwala. Tumutwala mu ddwaliro nga twalina okubeera nga tunoonya, naye mumanyi ebintu by'eddwaliro. Essente zaali nnyingi, ne tuzinoonya ne tuzifuna nga famire ffenna wamu. Dadi n'addamu n'amaanyi, n'addamu n'okwogera, n'addamu n'okutambula, n'addamu n'okusaaga. Era njagala nnyo okwebaza musaazi ne Pastor Africa. Bannange simanyi kye nnyinza kuwa Pastor Africa ne musaazi. Be baali nga babeera ne Dadi nga beecommunicatinga nabo. Ne bagamba Dadi yazzeemu okusaaga. Ne bampeereza ne ka vidiyo nga bwempeereza ebyetaagisa, neekoola mami najja mukyaliro omulabako negamba mami genda oyitireyo olole Dadi ombulire ekituufu. Mama wange najja mukyalira era ne basanyuka nnyo nga Dadi azzeemu amaanyi. Naye olunaku olwo olwokubiri mami n'agamba Dadi tumuzzeeyo tumutwale ewa specialist ekiruddu yali already ng'amutreatinga even before. N'agenda n'amulaba, but it was not good news. He was already in the palliative stage. Naye ne tukkiriza Katonda. Era njagala nnyo okwebaza maama wange, mami weebale. Mami yali amanyi nti njagala nnyo taata wange nga nkweka nga tambulira mazima. N'angamba agenda kuba bulungi, tofaayo, totya. Naye Mukama n'akindaga n'angamba taata mutwala naye guma. N'angamba sinza mu buli mbeera, tosaagala okaabe era ngezezzaako nnyo obutakaaba. Njagala onsinze. Mukama bwe yaŋŋamba nsinza, saagala okaabe. Ne mwebaza. Ne mugamba mami n'angamba ng'atya n'okuŋŋamba because baali bamanyi the bond I had with Daddy. Naye njagala okwebaza Katonda. Mwebaza olw'obulamu bwa taata wange. Taata ali Mukulu nkwebaza. God, I worship you. I honor you in this moment of pain. There is no one who is like you, Messiah. I will bless the Lord at all times, and his praise shall continually be in my mouth. Oh, magnify the Lord with me. Be exalted, O God. The righteous shall hear of this and be glad. And we shall decree and declare the glory of God for the things that he has done that no man can do. To God be the glory for the things that he has
done. I thank you, Father, for the life of my dad. I worship you and I honor you. Above all things, above all nations, above all circumstances, above every other thing, God, I give you praise. And I want you to know that I did what you asked of me, that I will worship you. When grief hits, I will worship. When I feel alone, I will worship. In every circumstance, you are God, and you are good. Banange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neeyanziza nnyo ku lwa famire, neeyanziza nnyo Katikiro, neeyanziza nnyo gavumenti, neeyanziza nnyo ba unravel, neeyanziza nnyo bakwano baffe ba artist, ekkanisa n'abasumba baffe, musumba Ekyasse, ekisembayo njagala okweyanza omwami wange ono ayimiridde nange mu kugabirira taata for strength emotionally. Thank you. N'okwebaza committee, abategesi, omukulu mwami Kibuuka ne committee, ne mwami Abe Mukiiri, omukulu Senkubuge, mwami John Segawa, Shamim, Mukama akibambalire. N'omukulu Rangers, mwami mukulu Tembo, ne honorable nzizeemu nnyo okwebaza. Mwebale nnyo munnange, mwebale nnyo. Mwebalire ddala. Mukama nammwe mwe mutufuseeko amazzi okuyimirira naffe, ne Mukama naye abateerengawo abantu okubafukirira amazzi mu kiseera kyammwe eky'obwetaavu. Mukama abampeera omukisa. Anti gwenda mukubire mugalo. Mwebale